Wandi tegedde nti mama fina gobba wandi mubye nza kugamba nti nandi mubye kubanga ebiseera ebyo twayite tuyina kye tutya ngakabe w'amagye nga ne bw'otugamba n'abamagye twababbanga. Tulabyeko abamenyi b'amateeka wano nga bakwatibwa ne bagenda mu kamera ne bavaayo ne bagamba nze gundi ne gundi mbadde nziba abantu nga nkozesa obukodyo bwe buti ne bwe buti ne bwe buti. Omuntu akulaga bw'ayitamu okusirisa omuntu tasobola kunyega n'akulaga bw'asala abantu obusawo n'abajjako ssente. Nga tulowooza nti wali abalala abeera bayiga emize egy'abazze akozesa. Abantu bano ne mubategeeza nti mubasonyiye. Simanyi kino kipromotinga abamenyi b'amateeka oba kyongera kendeeza abamenyi b'amateeka? Well, tewali research ntuufu yakoleddwa kumanya oba ebyo ebigambo byongera obumenyi bw'amateeka mu bantu. Naye kyenyinza okutegeezaako nti poliisi nga ffe tetulina bbeetu lisonyiwa mumenyi w'amateeka wabula aba yayise emitendera egyo gyonna egisaanidde oba n'aweebwa akakalu ka kkooti oba nasaavinga ekibonerezo kye alina eddembe okwogera byayagadde bw'aba afulumye byasanze mu kkomera oba ebyamusibisa mu mbeera eyo tetuyinza mukomako. Of course kiraga ekifaananyi ekikyamu eri abantu abalala naye ffe tetuli amateeka agaffe tegakwasisa nnyo ate mpisa z'abantu babeeyisa batya mu mbeera ez'obuntu kasita baba nga tebamenye amateeka ga Uganda gali mu penal code. So tukirinako reservation zaffe ngaffe mu security tikiraga ekifaananyi ekikyamu eri abaana abato abaana bali ku street n'ebirala. Sobola n'okubeera mu compound yo ng'olina omuntu mu compound naye nga tomanyi nti ndi mu compound ya. Otya? Of course bino mbyogera kubanga sikyabikola. Ate n'ebigendererwa byaba baba babyogera ebiseera ebisinga nabyo biba tebimanyikiddwa. Ayinza okuvaayo n'akozesa akakisaako n'agenda ku mikutu migatta abantu n'ayogera ebintu ng'ebyo of which ffe tulaba nti kiba kirabika bubi. So awo abakulu abakwasaganya ebintu byonna ebiyita ku mpewo UCC we balina okujjiramu ne balaba nti abantu aba bulijjo aboogera ne papula z'amawulire. Nagamba abantu nimbagamba nze ekintu kye sikyakola tekinkwasa nsonyi kwogera. Mbyogera kubanga mmanyi nali mbikola naye kati sikyabikola. Okubeera mu compound yo nebaka mu bimuli byo nemalawo omwezi mulamba nga nketta okulaba embeera nga bwere nga buli kimu kitambula kitya oyingira ssaawa mmeka ekyeggulo mukirya ssaawa mmeka mwebaka ssaawa mmeka ebintu byo by'omuwendo biterekawa bw'oba weebase singa wabeerawo ekikanze ani asooka okuzuukuka. Ebyo byonna twabikolanga okitegeera twabikolanga ng'ate byangu okuketta kwalinga kwangu. Nsobola n'okukutambulirako nenyingira banka bulungi n'okola withdraw nga nkulaba nange nenkwata receipt wali nembanga asayininga nange nga ndinga ayina ze njagala okujjako nensembera ne wowandiikira naye nga njagala kulaba omuwendo taddeko mmeka. Oba TV oba ku mikutu migatta abantu balina kweyisa batya ne bawa okulambika okwo nti bwe baba bayise ku mukutu gw'omuntu nga boogedde ebintu ebiteebi situbiwa nti no byampisa siwufu mu bantu ne bagezaawo okuteekawo ekkomo ku nkola eyo nga bayita mu mateeka agabatwala. Tulabyeko n'olumu nga poliisi naye yeyambisa kamera ate okwanika abadde bakola obumenyi bw'amateeka. Simanyi kino poliisi kyongera kutaasa abalala abadde bakola obumenyi bw'amateeka okukwatibwa oba ekyo ekikolwa kyaliwo edda era nga kituufu poliisi yakikozesanga nnyo mu mbeera ey'okuba nti eraga accountability eri abantu nti ateebereza okuba nti yakoze ekikolwa kino yuno tumuyina. Naye ensangi zino nga tumaze okwebuuzaako ku bakugu bangi ne okututwala mu mbuga z'amateeka okwanika abantu abateebereza okuba nti no babbi bamenyi b'amateeka nga tebanaba kuteekebwa mu mbuga z'amateeka kukozesebwa twakiraba nga tekisaanidde kuba ebiseera ebisinga kipreemptinga omusango omuntu agenda otuuka okuwozesebwa ng'olwedde twagumusalidde edda ate nga siirya ebbeetu lye tulina nga poliisi. So ekyo twakikomya era tetukyayanika abantu bwe tuba tulina ekifaananyi ky'omuntu kye tutaddeyo era tumusibika amaaso oba ne tumwambaza akakookolo nti y'ono naye emitendera egirina okugobererwa kooti bw'ebekkiriza ab'amawulire oba abantu abakuba ebifaananyi okulabako ku oyo gwe twatutte mu mbuga z'amateeka.
So mu mbeera eyo tekikkirizibwa mu mateeka ensangi zino n'amateeka gatutwala mu by'okunoonyereza okwanika omuntu ateeberezebwa okuba nti nakoze ekikyamu nga tannawozesebwa mu mbuga z'amateeka eri ab'amawulire. Ensawo ya ssente yiye eva wano egenda wano era ne mujjako ensawo ya ssente okusinziira ku ttiimu gye tuba tuli nayo. Naye ng'ebyange tebyali ng'ate misana akati ate munange ekyewuunyisa omusango gwankwasa ate tegwali gwange kituufu gwali gwakubba ssente ku Arua Park awo n'okutta. Yes, batta omuntu ne balumyawo n'omu ne batwala ne miliyoni 600. Kati bwe bamala okutta abantu ku gundi ku Arua Park n'okubbawo ssente Kayibula yalina okukubawo meeting. Kati tulyaguma nawe akozesa abamu ku basuubuzi abaali ng'abasuubuzi mu Arua Park abagamba IGP agenda kukyala wano. Ne bwajja wano mwe mugambe ekizibu kyammwe kiri eki sobbi bwe nasituka omuntu oyo abakwatiddwa ng'amenye amateeka ne yeesowolayo n'awa obujulizi nti mbadde nkola kino na kino na kino yandikuumiddwa ate era yandikuumiddwa mu kifo ki? Omuntu avuddeyo okwewako obujulizi nti alina obumenyi bw'amateeka bwe yakoze ekisinga obukulu nti poliisi erina okusooka nemuggyako statement ku biki byalumiriza bwe kiba ng'omusango omutuufu gwaliyo ne tumuggyako obujulizi oba ebinkumu kye tuyita profiling ne tumanya ebimukwatako DNA n'ebintu ebirala then n'atwalibwa mu kooti magistrate. Magistrate gyakolera statement endala mu maaso g'omulamuzi nga agikola bamubuuza ebibuuzo ebyenjawulo okukakasiza ddala takakiddwa kuba nti naakola ekikolwa kino gye bayita extrajudicial statement. Kati statement eyo bw'eba ewedde komawo mu custody ya police ne tukola emitendera emirala gyonna egyetaagisa ne tugatta extrajudicial statement eyo ku fayiro era n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka nga bwe kisaanidde. So yembeera eriwo naye ebiseera ebisinga bwe tumanya nti omusango gw'amaanyi nnyo gwakkiriza okuba nti yakola ng'ate alina engeri gy'ayinza otuyambako okuzuula baani abalala abali emabega waakyo tumwawula mu kye tuyita witness protection unit. Mu mateeka ekintu ekitagaaniddwa tteeka kiba tekimenya amateeka. Omuntu bw'aba waakuvunaanwa mu bumenyi bw'amateeka kye tuyita criminal case mu criminal law omanye waliwo obumenyi bw'amateeka ne wabaayo n'obuzibu emisango obw'engeri endala buli obulala obuvaamu emisango egya civil omuntu n'omuntu omuntu awawaabira muntu munne naye mu bumenyi bw'amateeka agya criminal gavumenti yebeewawaabira oyo azizza omusango. Omuntu yenna okuvunaana omusango wateekwa okuba nga waliwo ekitabo ky'amateeka mwe baawandiika ekikolwa ekyagaanibwa atteeka n'ekibonerezo ne kiteekebwawo. Okyagaanibwa bwe buzzi bw'emisango. Okweyogerako nti oli muzzi wa misango amateeka si malambulukufu ku kyo. Toyina bw'oyinza kukeera nkya ogenda okwatagayo n'okyolo ogenda obbe. Ekyo tekiriyo era kikyamba na Uganda njagala bakitegeere nti bwe bagaa nti poliisi ebba ne sobbi si poliisi yonna nkwakyakulabirako nti oyinza okubeera n'owa poliisi omu eyasiiwuuka empisa nga naye ayagala ekyo kyokola ki kyokola so si poliisi yonna nti poliisi yonna erimu ekyo nno oyinza okusanga omu wa poliisi omu oba babiri n'awaka tewabula n'awaka oyinza okubeera n'abaana bo nga 5 naye era nga mulimu ow'engalo enki ow'engalo empanvu. Kati mu poliisi era mulimu ab'engalo empanvu abasobola okukontakitinga n'abantu abo era ne batambula nabo mwebali naye nga si poliisi yonna. Erina ebifo ebyenjawulo bye sijja kwogera webiri naye ayawulibwa kubasiba abalala mu buduukulu n'ateekebwa mu custody eyiye ey'enjawulo gye tusobola okuba nti netumuggyako obujulizi nga waabwe bwoba obukuumi obw'enjawulo paka bwava mu mikono gyaffe n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka. Twogerewo ku mugenzi Sobbi. Yavaayo ng'akyali mulamu naye waako obujulizi nti badde nkola bwenti ne bwenti ne bwenti era n'akwatibwa naye waafiiridde ate nga yaddamu okufuna akabinja k'abantu akamuyambako
era okutuukiriza okumenya amateeka nga ne gye bamuttira yali yakuuma ku ttaka eriko enkaali simanyi oyo poliisi batulako obutolo singa ye oba mwamuwa obukuumi obwo ne mumukkiriza agenda agire ng'akola ebyo okututolokako si kituufu yakwatibwa nga tulina bye tumwebuuzaako bingi administration yaliwo ebyo ebiseera yali yeebuuza kyebadde mumanyiiko nti ali mu komera nga nawe yina kyeyeebuuza yamalako otya ekibonerezo kye so bwe bamala okumanya ekituufu yaweebwa ebbeetu ng'omuntu bwatti yayita mu mateeka okubeera ng'ali bweru yaweebwa ebbeetu ng'omuntu owa bulijjo ekyomukisa omubi yafa naye kisi kyava ku mirimu gy'azaakola egy'okuba nti naagezaako okukuuma amataka g'abantu obuki ndowooza abali saidi zeeyo gye yafiira emaddu gomba nabo bali mu kukola okunoonyereza okwabo okuzuula baani abaali emabega w'ekikolwa kino nabbi waffe omulungi sallallahu alaihi wasallam mu bantu be yamenyayo abagenda okubonerezebwa ennyo ye muntu akoze ekikolwa ekibi n'akola ekikolobero oluvannyuma lw'okukikola n'avaayo ne yeewaana mu bantu ne yeeyogerako nti nze nkola bwenti nze nkola bwenti nze nkola bwenti ate nga Allah subhanahu wa ta'ala akubikkiridde si nkola ya busiraamu si nkola ya buntu si nkola ya bwesimbu omuntu yenna okuvaayo neeyogerako ng'agamba nti nze nkola bwenti nze nzita abantu nze nkola bino nze nkola bino bw'oba olina ezzambi lyonna ly'okoze olina okukakasa nti olina omusango wa Allah subhanahu wa ta'ala mu kubeera nti wezzeeko olina okweddako noba onodde wa Allah subhanahu wa ta'ala neweenenya n'oyo gwe wakolako ezzambi n'ogenda n'omwenenyeza n'oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'akusonyiwa. Waliwo abuulizi b'enjiri abamu abeera ku kkubo ababuulira enjiri ey'okwawulayawula mu bantu nga tulowooza nti obaolawo kiyinza okuleeta obutali butebenkevu. Yona emu munana bw'ato bawulira nti abakyala balina nnabaana alowooza n'abasajja balina ssebaana. Sebola kiwandiiko. Kasooke tuleete layini eno. Egamba etya? Egamba ebigambo bino. Bwe bikola nga Yeremiya 5:6 egamba etya? Emu munana. Egamba etya? Ne bamugamba nti kale tubuulire ggwe. Tulangibwa kabi kano okutubaako. Mpulira. Omulimu gwo mulimu ki? Bw'atuuse wano ategeezezza abantu nti omulimu gwe gwa busumba kubuulira njiri. Olwaleero nkabategeeza omulimu gwa Waiswa si gwa busumba kubuulira njiri, omulimu gwa Waiswa gwa musumba kukola bwati. Yeremiya 5:6. Yeremiya 5:6 egamba bweti. Mpulira. Abantu bange babula. Abantu bange babanga. Abantu bange babulanga endiga ezabula. Mpulira. Abasumba baabwe ng'oli musumba Waiswa babawabya. Omulimu gwo kuwabya ndiga. Olina ky'osobola obuulira enjiri omuntu n'alungama. Waliwo awo ebbanga eriise emabega waliwo omwami gwe twakwata awo kukola okutawa era n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka mu mbeera ku musango twali tumuvunaana ogw'okwawulawula mu madiini. Eggwanga lyaffe Uganda ne constitution yaffe etuwa eddembe ery'okweyagalira mu kyonna kye tukkiriza mu kyobula n'abasamize beeyagalira mu bye bakkiririzaamu nga tewali abakwatako okuggyako ebyenyigira mu bumenyi bw'amateeka oba okutta ki abantu n'okubasaddaaka. So obumenyi bw'amateeka tetubukkiriza olw'okuba olina kyokkiririzaamu ng'ate kijjira ku expense y'omuntu omulala nti olina mutta ekyo kiba kimenya amateeka era oggulwako omusango gw'ettemu. So abantu tubaleka ne beeyagalira mu madiini ge balimu, so bw'oleeta emboozi yonna ereeta obukyayi mu mawanga eyinza okuvaako ennabe amanya mu mawanga n'eddiini oyo eddiini eno okugenda n'erumba eddiini eri nga bwe twasoma history nti eddiini zo bwe zaali zaakajja nga bali bagenda ne boonoona mu kanisa yono oli n'agenda nayonoona mu muzikiti. Ebyo weebityo tetwagala mbeera eyo yakulwanagana mu madiini. Uganda okuggyako eddiini zaffe ez'obuwangwa teri ddiini gye twatandikawo, naffe tugendera ku bye baatulekera abazungu era bye tuli mu kukuliriza bye biri ne mu constitution zaffe. So tujja sigala nga tukkiriza buli omu okugenda mu maaso okukkiriza mu ddiini gy'ayagala. Abaleetawo embeera eyo okwawukana mu madiini ovumirira eddiini yono bwe tuba tufunye obujulizi nga tubalinako obujulizi oba recording waliwo eyeemulugunyiza emisango egyo tuginoonyerezaako ddala kuba etteeka eri kivumirira era eri kuvunaana weeriri. Tulowooze nti mulinayo ku misango egyekuusa ku mbeera ey'amadiini. Emisango egyo gyeze